Omuwala ono gwe tagenda kwatuukiriza linnya mutuuze mu munisipaali y'e Mityana mu mwaka gwa 2022 ow'oluganda lwa bba wa maama we yamusobyako okukakkana ng'amutisse eryamugema ku myaka 12 gye yali alina. Ensonga zaatwalibwa mu b'obuyinza omuvubuka n'aggalirwa. Mukima omutwala etuddeyo ku poliisi etutambuza emisango gyonna n'embeera n'olubuto. Ng'obudde obuzaala butuuse yalongoosebwa era we twogerera omwana agenda kuweza myaka 2. Maama w'omuwala ono yatandika okutetenkanya okulaba nga muwala we ayiga omulimu gw'omu mutwe. Bw'atyo ng'afunye amukwatirako omuwala ono yaweebwa ekifo mu ttendekero ly'ebyemikono erisangibwa eZigoti Mityana li St. Teresa Vocation Training Institute. Bagamba tutwale St. Teresa asome ne bamuleeta n'atandika okusoma ebyekyalaani. We twogerera ono y'omu ku batikkiddwa oluvannyuma lw'okukuguka mu kutunga. Wadde okusoma akumaze akyalina okutya kuwa gy'agenda okujja ekyalaani. Naye tetulina ssente zikigula nga twagala abeere ng'ayimirizaawo omwana w'oyo omuto ate naye okweyimirizaawo kuba akyali mwana muto munene ekifo wanaabeeranga ng'akola. Kyensaba kufuna kyalaani mbeezeewo omwana wange mbeezeewo obulamu bwange. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Patrick Mugisha afalaasidde abatikkiddwa okuba abeerufu n'ab'amazima. Kulembeza empisa ne b'osoma ng'empisa tolina ensi tekwaniriza ne munaateekamu empisa mwebyo bye musomye mujja kulaba nga mwanguyirwa. Entanda nti buli ngeri mutye Mukama Katonda ate mubeere ab'essimbu n'obugumiikiriza kujja kutuuka ku binene. Era abakubirizza okweyongerayo n'emisomo kuba eno ntandikwa. Mu bulamu bw'ensi tutambulira mu kusoma buli lunaku. Mbasaba bumuva wano tandika naawe gw'otudde naye gw'oliraanye baako ky'omusomerako. Naffe ebigambo bye twogera mubeeko bye mukola ki bye muyigirako. Abatikkiddwa nabo basanyufu bya nsusso. Nebaza nnyo bazadde bange abasomesa bange okutubeererawo okubeera naye ebintu tebibadde byangu tuyise mu bugubi bungi ebisoomozebwa bingi naye tewali kitaggwa nga Mukama waali. Nkubaza abaana bannange mwenna abali banange temunyoma mirimu gya mikono mirimu mirungi nnyo kizibu okkulu omulimu ng'omaze okusoma ekintu kyo ng'okirina mu mutwe.